Matiya waffe kalembu mwagalwa tusimbye ku gwe ffenna tukwesiga mulumba waffe ddala oli muzira gwe basala n'ofa ng'oli mugumu tuyambe twagala eddiini nga tetwebotya tujagala okusinga obulamu bwe tulina Kristo akule muffe mwoyo gwe yaleeta tuyambe okunyweza amazima. Bamu mumanyi okubuuza nti musomesa enkoko nyama enkoko nyama embuzi nyama embaata nyama nti njalo bategeza Luganda naye ebeera nyama kasa omanya nti ekyo kiri mu tuluba lyakuyiwa musaayi nga bwe tunasala ente Luganda awo nno wenjalo bategereza twefiise ate tukole kitoyita namba 5 tulinayo kye bayita namba 5 okwefiisa mukyo kindeetera Luganda n'okubawayo ka chance okubannyonnyola essaawa zino Katonda ziyatutondera ziyatuwa nti saawa emu Katonda abeera omu saawa 2 Adamu ne Eva saawa 3 abapeesu n'abasatu saawa 4 abawandiisi b'Evangiri abameka abana saawa 5 byebiwundu Mukama waffe Yesu Kristo byeyakola ki byeyafuna mu budde obwo. Omukama mulungi obudde bwonna nkwaniriza kuwulira eddoboozi ku Sande n'esookedde ddala mu budde obw'ekisiibo omwaka gw'Ekereziya kya tuli wano ku Odi Kampala abamu bagiyita New Kampala gwe giyite nga bw'oyagala wano nno wafiira omujulizi Matiya Mulumba wetuze olunaku olwaleero ku Sande n'esookedde ddala mu budde obw'ekisiibo nyongera okubayozaayoza nembakulisa okutandika obudde buno bw'ekisiibo awo nno obudde buno obw'ekisiibo tulina empagi ze twesigamako tukubirizibwa okwegayirira ennyo okusingawo mubadde mwegayirira naye wano muyina okukisussaamu okutoola ku byaffe ne tugabira bannaffe abatalina ate n'ekisemberayo ddala tusiibeko bannaaye musiibeeko abaalusaazi musiibeeko obudde buno bwakwebonereza bwakwetunulamu tudde eri Omukama Katonda waffe tubeereko mu kafubo n'Omukama mu Vvanjiri ey'olunaku olwaleero tulaba nga Mukama waffe Yesu Kristo atwalibwa mu ddungu ng'atandise obulamu buno n'akemebwa Sitaani nno talina gwatya ne Katonda omulamba olaba yamusemberera n'atandika okumukema ne yeerabira nti oli Katonda mulamba awo nno gwe eyo gy'oli weenyweze naawe Sitaani buli wodda oba buli w'obeera ku Katonda nga tomuvaako ne Sitaani naye akweteekako bw'ati n'akwezingako okulaba nga akusuula y'Evvanjiri nno ey'olunaku olwaleero evudde mu Lukka nkwaniriza ku Sande eno God's Way High School we banteekamu ssente okulaba nga puroguramu yaffe ne yawulira eddoboozi tusaasaanira mu bitundu byonna buli Sande ssaawa 4 ez'okumakya ffe tubeera tutandise nga tuli mu ssinzizo lyo gye tutannajja tugenda kubeera nga tutuuka abaawulira eddoboozi mu budde buno tulina ak'enjawulo ke tukolayo tutoola ku byaffe ne tuddiza bannaffe gw'oba olina ky'olina olina sukaali oyina sabbuuni oyina kibiriiti oyina engoye bwe ŋŋamba nno engoye abamu bambi mutoola ebyo naawe kyo takyasobola kwambala n'okiwa munno ekyo nno kikyamu tokikola naawe weefiise buno obudde bwakwefiisa gwe nkubira akasimu ŋŋambe Cecilia jangu wano ono n'akasawo ka sukaali ono n'engoye nze nja kubeera nga ntuukawo mu budde buli tusobole naffe okuteeka akamwenyumwenyu kwabo Mukama waffe basinga okwagalira ddala anti mwe muli bakateyamba bannamwandu mwe muli bamulekwa mwe muli abo abawulira nti Omukama abali wala naye mbakakasa Omukama tabali wala nkwaniriza nno kuwulira eddoboozi kati tunnatandika kitambiro kya mmisa ndina abakristu wano abamu okusiiba bo bakutegeera batya olunaku olwajjo twakuzizza olunaku lw'abamaama bamaama tubayozaayoza olw'abakyala okutuuka ku lunaku lwammwe mumanye nti amaka okuyimirirawo yemmwe abaami mutwe gw'amaka nga Kristo waali omutwe gw'Ekereziya ate mmwe abakyala mukola ky'amaanyi ate n'ensangi zino byakyukamu kati abakyala betugamba nti be bannannyini maka
ensonga muzimanyi nkwaniriza kuwulira eddoboozi ndine maama wano tugenda kubeera nga twogera naye atubuulire mu budde buno obw'ekisiibo tusaanidde kukola ki. Amanya gange nze Specioza Namatovu mbeera kazi omu St. Jude wano wensomera emisango ey'okumakya era wentwalidde noveena yaffe eno. Twebaza Fasa Musukulumu asukumiriza nnyo noveena ya Yuda Taddeewo ng'atukubiriza tugisome bulungi tusobole okuyita mu kisiibo kino. Mu kisiibo kino tuweeyo nnyo ebyo ebyalema sitobeera nga olaba weenenyezza bulungi Mukama taleme kukusaasira ennakwana n'oziyitamu obulungi ate ne kyosaba. Tuyigirizeeko ne ku balala okwenenya okusiiba tekuva mu kukaka kuva mu ggwe mu mutima gwo. Ebyo bibyange abooluganda. Okusiiba kuva mu mutima gwo gwoba toyagala kusiiba gw'omanyi munnaye ne Katonda wo ffe tetukukaka okusiiba. Twandibadde abamu we tubeeraawo ne tugamba okusiiba oba kw'abasaaserodooti okusiiba kw'Abasaabakristu okusiiba kubeera kw'abaani. Amanya gange nze mukyala Betty Musaazi. Okusiiba tukutegeera tutya? Nga nze nkutegeera nti kwe kudda eri Omukama, kwe kwongera okubonerera ate mu budde buno nga tukubirizibwa okulowooza ennyo ku mukyala eyabonaabona ennyo ng'alaba omwana we atufiirira ffe aboonoonyi. Oyo eyali talina kibi n'amukkiriza n'agamba mwana wange genda ofe. Naye obulumi bw'omwana buli mukyala abumanyi. Omukyala oyo ye nnyaffe Bikira Maria. Nnyaffe Bikira Maria mu kiseera kino atutunuulidde nga mwana we abonaabona ali mu ddungu. Ffe tukoze ki? Kale nno abantu ffenna abatonde tutunuulire omuzadde Bikira Maria, tunyweze sapuli tusobole okubagiza omukyala oyo nnyaffe Bikira Maria n'abakyala w'ensi yonna. Tovoola wabula noonya oba tolina ky'omanyi ku nnyaffe Bikira Maria yiga. Tujja salirwa omusango, essimu tulabirako biki naye bikwata ku Ekereziya lwaki tobinoonyereza? Bikwata ku nnyaffe Bikira Maria omuzadde n'abazadde w'ensi yonna eyatuusa ku bulokofu. Lwaki tomunoonyereza n'omumanya n'otavuma buvumi n'otavoola? Tubakubiriza okulowooza ennyo ng'osiiba ofuba nnyo okwebonereza naye lowooza omukyala nnyaffe Bikira Maria omwogerako ki? Omuyigiddeko ki? Mwewe mu ngeri y'enjawulo. Soma lozaali, soma sapuli, giyige. Tewali ky'otasobola kuyiga kubanga munoonyeza okuyiga byonna ebiri mu nsi. Ne nnyaffe Bikira Maria mumuyige, musome nnyo sapuli. Ke kalowoozo kange akowa kisiibo kino. Mukazi omwana wo uno n'akyukira ne Yowaana mutabani wo wuuno. Awo nno maama Bikira Maria wenakkiriza okutuzaala. Weewaawo twali tukoze bingi ku mwana we. Gwali eyo singa yali mwana wo walikkiriza okuzaala aboonoonyi ye oba nedda? Ekyo nkikulekedde. Mu budde buno obw'ekisiibo tukole tutya? Soka ddala nze amanya mpitibwa Alex Kyakonye nga omusomesa wa wano ku Matya Mulumba. Musomesa abeera omuyambi w'omusaseredooti. Obudde buno obw'ekisiibo abooluganda budde bwa kwebonereza, budde bwa kwefiisa, budde bwa kwewaayo, budde bwa kukola charity. Ekiseera kyo kitwandiise nti time of conversion. Akadde kano abooluganda nga bwe tuli mu budde buno, nga bwe tumanyi nti ennaku Mukama waffe Yesu Kristo yali mu ddungu n'asiiba okumala ennaku 40. Nze tusuubira nti zijja kuggwako ku lunaku lwe tunaanyeenya amatabi, sande y'amatabi. Ate awo wiiki eddako tuyingire mu wiiki entukuvu. Muli weebuuze nga nze ng'Omukristo nina kyenkoze, nina kyensazeewo. Eky'omukisa omulungi ffe Abakatuliki bwe tusiiba tetuyinga baganda baffe Abayisiraamu nti osiiba dry. Wabula osiiba ekintu ky'owulira ddala ky'owoyagala mu bulamu bwo
oba oyagala nnyo kasukaali oba oyagala nnyo akammonde abooluganda njala okubategeeza londawo ate olabe nti otuukiriza n'okwewalira ddala okulaba nti olw'okutwala bwe lutuuka ennyama gyesonyiwe. Abamu mumanyi okubuuza nti musomesa enkoko nnyama enkoko nnyama embuzi nnyama embaata nnyama nti njala bategeeza Luganda naye ebeera nnyama. Kasita omanya nti ekyo kiri mu ttuluba lyakuyiwa musaayi nga bwe tunaasala ente Oluganda. Awo nno bwe njala bategeereza twefiise ate tukole kituyita namba 5 tulinayo kye bayita namba 5 okwefiisa. Mukyo kindeetera Buluganda n'okubawaayo ka chansi okubannyonnyola essaawa zino Katonda ze yatutondera ze yatuwa nti ssaawa emu Katonda abeera omu, ssaawa 2 Adamu ne Eva, ssaawa 3 abapeesuna abasatu, ssaawa 4 abawandiisi b'Evvanjiri abameka abana, ssaawa 5 by'ebiwundu Mukama waffe Yesu Kristo bye yakola ki bye yafuna mu budde obwo ku lunaku olwokutaano, ssaawa 6 musajja wattu yali akwatibwa, ssaawa 7 ebiragiro by'Eklezia 7, ssaawa 8 nyaffe Bikira Maria Mukama waffe Yesu Kristo yali asisinkana nnyinako okuba erigenda e Getsemani, ssaawa 9 tujjuke nti awo Yesu yali akola ki afa, ate ssaawa 10 aziikibwa, ssaawa 11 olonga ku batume be 12 kuliko amuliddemu oluki olukwe ne basigala abatume 10 abameka 11, ate oluvannyuma ne balonda eyaddira Yuda Isikaliota mu bigere nga ye Matthias. Awo abatume ba Yesu ne baddamu ne babeera 12. Olunaku olwaleero mbagambye ffe wano okuwulira eddoboozi bingi bye tulina okuyiga. Ozitegedde essaawa okuva ku ssaawa musomesa tweyanza nnyo tweyanzeege akaata kawulidde nja kukakuddiramu. Maama tukole tutya mu budde buno obw'ekisiibo? Okusookera ddala amannya agange nze mukyala Grace Mary Achali, ndi mukyala wa Bukesa. Ekintu kye tulina okukola mu biseera bino eby'ekisiibo kwe okwegayirira ate okusonyiwa ate n'okugaba. Ate bwe tuba tugaba tetugaba bintu bikadde, tugaba ekintu muno kyasobola kwambala ate ne kimuweesa ekitiibwa nga gwe bwe wandikyambadde nekikubeesa kirungi. Ate enyongera ddala n'okwebazamu Ababukedde TV kyemutukoledde kino. Nze ku kyaki wano sikirabanga naye mbeebaza mwebala omulimu gwe mutukozeemu, n'abalala bonna abali eyo mu byalo basobole kumanya nti mu biseera eby'okusiiba ekintu kino kibeerawo ate kikolwa kya kisa. Tweyanziza nnyo tweyanzeege, Omukama abakuume. Reverend Father Aloysius Gonzaga Musukulumi yagenda okutukulemberamu ekitambiro kya misa ekyenkya ya leero nga tuli wano ku St. Matia Mulumba ku Sunday esookedde ddala mu budde obw'ekisiibo omwaka gw'Eklezia kya God's Way High School. Mwebale nnyo mwebale ddala okunteeka mu ssente omuzadde yinkira okugenda okukyalirako abaana wali ku God's Way High School, oba director mukoneko kasimu omubuuza omwana wange ali atya, biki ebyetaagisa ndeeteyo nange omwana wange, totwala mwana gy'onejjusa. Katutandike ekitambiro kya misa. Linnya paati ly'Omwana ly'Omwoyo Mutuukirivu. Omukama abeere nammwe.
tumaliriza ku Sande eno ey'olubereberye Sande esooka mu budde buno obw'ekisiibo. Twatandika ekisiibo kyaffe ku Lwokusatu nga tusiigibwa evvu ne tutandika olutabaalo olutali mwangu naye olwaleero Mukama atubuulirira bw'ati tulina okutambulira mu kisinde kye tusobole okuwangula Sitaani. Tulina okutambulira mu kisinde kya Kristo, tulina okutambula naye tuwangule omulabe Sitaani. Bye yatuwa okwegayirira okukola ebikola ebyekisa, okusiiba n'okwenenya, byonna byonna bituyamba nabyo okulwanyisa omulabe Sitaani. Twegayi tusaba Omukama atusaasire. Tuli mu kisiibo muno niyo tuyinza okwerumaaluma kukiriza kwaffe biyinza okukendeera Sitaani n'atuwangula, ne tulina okunywera mu kukkiriza n'okwagala. Katumusabe ekisonyiwo. Neetondera Katonda omuyisa buli kantu. Katonda omuyisa buli kantu atukwatula ekisa, asonye ebibi byaffe, atusanulamu obutaggwaawo. tuwe mu kisiibo kino ekya buli mwaka tugende nga tweyongera okutegeera Kristo n'okuyisa ng'abamumanyi bwe basaanye okuyisa. Tujje kusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Essomo erisooka lyetusoma mu kitabo ky'amateeka. Musa n'agamba Abayisirayiri nti,
omusaserdoti alijjira ekibbo ky'oliba okutte mu ngalo zo n'akissa wansi awo mu maaso g'alutali y'omukama katonda wo. Gwe oliraamiriza mu maaso ga Katonda n'ogamba nti kitange yali mulalimeya mubungeese, yaserengeta mu Misiri nti kitange yali mulalimeya mubungeese, yaserengeta mu Misiri ng'anoonya obudamu. Baali batono nnyo ne bafuukirayo eggwanga eddene ery'amaanyi eritawonekamu. Abamisiri baatubonyaabonya, kibaatuwa ddembe ne batuyisa ng'abaddu mu ngeri enkakanyabbe ennyo. Kyokka twakoowoola Omukama Katonda wa bajjajjaffe. Omukama n'awulira eddoboozi lyaffe, n'alaba obuyinike bwaffe, ebibonoobono n'okuzitoowererwa kwaffe. Omukama n'atuggya mu nsi y'e Misiri n'engalo ez'amaanyi, ng'omukono agugolodde mu ntiisa, mu bikuuno ne mu kyamagero. Yatuleeta wano n'atuwa ensi eno omukulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Laba, Ayi Mukama, kaakati ndeese ebibala ebisoose ku bibala by'ensi by'omukadde awo mu maaso g'Omukama Katonda wo, n'ovunnamira Omukama Katonda wo. Ebyo Mukama yabyogera. Twebulirize Zabbuli ey'ekyenda ekiddirwamu. Ayi Mukama beera nange mu buyinike. Gwe asula mu kigo ky'oyo ali waggulu ddala, gwe abeera mu kisiikirize ky'omuyinza wa byonna. Gamba Omukama nti gwe kiddukiro kyange, ekigo kyange, Katonda wange gwe neesiga. Akabi tikali kusemberera, n'akabenje tikalisemberera weemayo, kubanga yalagira bamalayika be bakukuume wonna wonna w'oyita. Balikutwalira mu mikono gyabwe, oleme kwekoona kigere ekyo ku jjinja. Olitambulira ku ttemankima n'enswera, olirinnyirira empologoma n'essessota. Kubanga yannywererako ndimuwonya, ndimutaasa kubanga yategeera erinnya lyange. Alikoowoola ne mmuwulira, mu buyinike ndiba naye, ndimuwonya, ndimuwa ekitiibwa. Essomo eryokubiri byesoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma. Abooluganda, ekitabo ekitukuvu kigamba kitya? Ekigambo kikulu awo kumpi mu kamwako, mu mutima gwo. Kyaliko awo ky'ekigambo ky'okukkiriza kye tukkiriza. Anti kasita oyatula Omukama Yesu mu kamwako, ate mu mutima gwo
n'okkiriza ddala nga Katonda yamuzuukiza ng'afu, olirokoka. Okutukuzibwa, omutima guteekwa okukkiriza. Okulokoka, akamwa kateekwa okwatula. Anti ekitabo ekitukuvu kigamba nti buli yenna amukkiriza taliswala. Tiwali nno njawulo oba Muyudaaya oba Mugereeki, anti ng'omukama wa bonna y'omu. Mugagga, bonna bamukoowoola tabajuza. Anti buli yenna alikoowoola erinnya ly'Omukama alirokoka. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Omukama abeere nammwe. Ebigambo ebivanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka. Buli Yesu ng'ajjudde Mwoyo Mutuukirivu n'ava mu Yorodani, Mwoyo n'amutwala mu ddungu ennaku 40, Sitaani n'amukema. Mu nnaku ezo teyaliiko kaalya, bwesaggwako enjala n'emuluma. Sitaani n'amugamba ati, oba oli mwana wa Katonda, gamba ejjinja lino lifuuke omugaati. Yesu n'amwanukula nti, kyawandiikibwa nti omuntu tabeera mulamu lwa mugaati gwokka, naye na buli kigambo kya Katonda. Sitaani n'amutwala ku lusozi oluwanvu ennyo, n'amwoleka mu kabanga kamu amawanga gonna ag'ensi n'ekitiibwa kyago. N'amugamba nti, obuyinza bwonna ku mawanga ago n'ekitiibwa kyago n'abikuwa, kubanga byampeebwa. Gwe njagala gwe mbiwa. Kale nno gwe bw'onoovunama n'omala osinza, ebyo byonna binaaba bibyo. Yesu n'ayanukula n'amugamba nti, kyawandiikibwa nti, osinzanga Omukama Katonda wo n'omuweereza yekka. Era n'amutwala e Yerusaalemu n'amussa ku kitikkiro ky'ekiggwa, n'amugamba nti,
oba oli mwana wa Katonda weesuule wansi kubanga kyawandiikibwa nti yakuteekera bamalayika be bakukuume bakuwanirire mu mikono gyabwe oleme kwekoona kigere ku jjinja. Yesu n'ayanuka n'amugamba nti bagamba nti tokemanga Mukama Katonda wo. Ekikemo kyonna bwe kyaggwa Sitaani n'amusegulira okutuuka obudde okutuuka. Ekigambo ky'Omukama. Omukama fena tumukubireko mu ngalo era buli kumakya tusalira omukisa tujja kuddamu ti amiina. Omukama Katonda oyo atuwadde olunaku luno era atwazise n'essande eno nga tukyali balamu tukyassa tukyatambula. Mwenna abakuŋŋaanye ku ssande n'embereberye mu budde buno obw'ekisiibo Omukama abawe enneema n'emirembe. Muva mu maka gammwe Mwoyo Mutuukirivu n'abaleeta mu Eklezia batya mulumba wano. Koodi Kampala Omukama amaka gammwe agawa omukisa. Amaka gammwe gabeeremu okwagalana, gabeeremu ekisa, gabeeremu obuwulize, gabeeremu n'okusonyiwagana bulijjo. Amaka gammwe gabeeremu n'okwegayirira bulijjo. Mukama Katonda mwenna mwaka bali wano muli bakozi emirimu gy'emikono gyammwe Omukama naye agiwa omukisa. Bulijjo nga mukola nga ziyingira musobole okwerabirira n'okola obusama lyamu Eklezia. Mulina abaana bammwe Omukama abaana bammwe abawa omukisa nabo bakulire mu mpisa ezigwanira Amakamba Katoliki. Baganda babe n'emikwano gyammwe nabo Omukama abawa omukisa. Mu kisiibo nga bwe tweyama twakola endagaano n'Omukama okwegayirira okola ebikolo eby'ekisa okusiiba n'okwenenya nga tubituukiriza n'ebirala ebyetaagisa mu kukkiriza kwaffe Omukama alukire mu atwalinze mu bwakabaka bwe obw'omu ggulu. Munako sakalema Katonda atoyita emute musonyiwe ebibi byamwe bigwe lelo tubonere tubone Katonda tusasire atuwe kisonyiwo ojemwe na mwenenye ebibi byamwe bigwe. Kambasabe tutuleko ate nga bwe tuva mu bitundu eby'enjawulo buli omu abuuze ku munne mu Luzungu nti good morning my friend, good morning my friend. Vanirisa abantu ba Katonda mu kitambiro ky'emisa kino mu kitambiro ky'emisa kino ku ssande n'esooka mu budde buno obw'ekisiibo nyaniriza ababukedde TV abasomedde wano mwebale nnyo mwebale ddala tulira yivu ku bukedde TV.
Sane esooka mu budde buno obw'ekisiibo okuva ku lunaku olwokusatu olwavvu tulina bingi bye tulabye. Mu wiiki eno bye tukomekereza tusomeddemu novena ya Yuda Tadeo. Mwebalire ddala Mukama b'omukisa. Era Maama Sipepo omulaba wano ng'atudde wano mu gomesi eyo eyavudde ewa Paapa. Yavudde ewa Paapa gomesi eyo. Azze kukomekereza novena yazze kukomekereza novena ya Yuda ki? Era tugenda gisoma nga tukomekereza ekitando ky'emmisa kino. Olunaku nga musanvu abakazi abakatoliki babadde namugongo nga bakoze olunaku lwabwe. Mukulikireyo ddala. Mukolo gwabadde gwa kitiibwa. Olunaku lw'eggulo lwabadde lunaku olw'abakazi. Women's International Day. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Tusabira bamaama baffe abakozi omulimu ogw'ettendo era bajja kubeera n'enjigiriza wano kubanga twasobodde kuŋŋaana n'abafunidde essomo wano eribuulirira bamaama ba mugaso nnyo. Tusabira bonna abakadde bamaama baffe, tusabira bamaama baffe bonna abakozi omulimu ogw'ettendo okulaba nti tubeerawo. Abawummudde Mukama akabw'ekirumulo eky'emirembe. Sande n'embereberye nkulu nnyo. Tutambulire mu kisinde kya Kristu oyo atuyambe okuwangula omulabe Sitaani. Essomo ly'Evvanjiri ery'olwaleero lyogera ku Yesu Kristu, engeri gyeyagenda mu ddungu n'amala ennaku 40 nga yeteekerateekera omulimu gw'Omukama Kitaawe bwe yamukwasa. Era bwe yabatizibwa ng'amaze okusiiba ennaku 40 talya, n'ajja n'abatizibwa ku Yoludaani n'atandika omulimu gwe. Okukemebwa yagezesebwa nga Sitaani ayagala kumujja kwali ku Katonda, ku nteekateeka za Katonda yali amukwasizza okunola abantu be, ng'ayagala kumusuula, ng'ayagala ave ku mulamwa. Olunaku lwokusatu olwavvu twaweebwa obuvunaanyizibwa, twakola endagaano ne Katonda waffe, twasingibwa evvu ng'akabonero akalaga nti tetulina bwe tuliffe twava mu nfuufu yatudda mu nfuufu, tetulina bwe tuli nga tulina Katonda waffe. Naye nga Katonda oyo tugenda kutambulanga naye mu kwegayirira, mu kukola ebikolwa eby'ekisa nga tubakuba naffe ab'enjawulo. Tugenda kwerekereza kyonna kiri, era tugenda okwerinnya nga tufuna esaakalamentu ya penitensiya, tuzeeyo enkolagana yaffe ne Katonda waffe. Okukemebwa kwa Yesu mu kiseera ekyo kwageza okukkiriza kwe n'okwagala. Buli muntu yenna asobola okukemebwa. Sitaani akugezesa, okyalimu amaanyi mukkiriza, okyali ku ssaala, okyalimu obw'omuntu ne munoomufaako, osobola okwefiisa kano nga kalina ku lw'obwakabaka bwa Katonda. Kristo Mwoyo Mutuukirivu yamuyamba, ate naffe Mwoyo Mutuukirivu gwe tufuula mu masaakalamentu. Wali okutuwalirira, wali okutuyamba, kye tulinaffe okukola era ekirala buteeraga, buteegulumiza, tulina kugondera Mwoyo Mutuukirivu gwe twafuna tufuuka abasikale ba Kristu, naddala mu konfirimansiyo, ne tugonderera ddala ebiragiro bya Katonda oyo atusindikira Mwoyo Mutuukirivu, ne tusobolera ddala okunywera mu kukkiriza ne mu kwagala. Awo omulabe Sitaani ye tubeera tujja mufufugaza ne Yesu Kristu bwe yamufufugaza. Tulina okutambula ne Kristu bulijjo, mwezi nga tutambulira mu mpagi
ennya zetufuna bulijjo zetwebulirirako mu budde buno obw'ekisiibo tusobole okujaguza pasika obulungi tusobole okujaguza pasika obulungi nga tuli wamu ne Katonda waffe era nga tuli wamu n'abantu bannaffe. Ekisiibo ky'osiiba kisiibo ki? Osiiba oli mu kuyomba, osiiba oli mu kuba banno. Embooko z'ekawempe zaatiisizza. Embooko z'ekawempe zakoze ki? Twawula essomo twalulidde eggulo osiiba ekisiibo ddala Mukama ky'asiima nga muli mu kwerumaaluma. Embooko z'ekawempe zakoze ki? Zaatiisizza. nga byesibye n'obukookolo byesibye obuki okimanyi oyinza okuba okuba mukodomi wo oyinza okuba ogwani oyinza okuba okuba mukodomi wo bannange oyinza okuba okubaki oyinza okuba okuba sesaala twegendereze bannange tukole ki oyinza okuba okuba nyasaala wesibye akaki wesibye akakookolo. Ekigambo ky'Omukama eky'olwaleero kitunyweze mu kukkiriza era kituwa n'essuubi okunyweramu era n'okusobolera ddala okufugaza omulabe Sitaani. Musa yakulembera abantu be era n'abatuusa mu nsi entukuvu. Yakulembera abantu be n'ayita mu kusomozebwa kw'amaanyi naye teterebuka. Era essomo tuliwulidde yakulembera abantu mu ddungu n'abatuusa bwe yabatuusa abantu bayingira mu nsi. Ffe atukulembeddemu y'ani? Y'ani? Kristo yakoze ki? Kristo yatukulembeddemu ffe okulwana naffe olutalo ng'Abayudaaya bwe baabeera mu ddungu. Sitaani n'abataataganya enjala n'ebaluma ne bayagala okuterebuka. Batukulembeddemu era tuwadde essuubi eyeezo ani? Eyeezo Kristo. Era bwe tuba tetumweragiddeeko nga tetumwepakiddeeko nga tuli beetoowaze bulijjo tukuuma okukkiriza nga twegayirira nga tukola ebikolo by'ekisa kubanga tukola ebyo tubeera ddala tumusemberedde. Ekigambo ky'Omukama eky'olwaleero nti twavudde mu kisinde kya Kristo oyo awangula ki? Sitaani. Tuli mu noveena eno eyali tatadde okutukomekereza olwaleero era nga tukuza n'olunaku era mu ngeri enjawulo olwa bamaama bakazi nabo tetusobola kubalekerera era tubagirayo obaolyawo essomo lino olunaku lw'ebimenyezi yabadde olunaku lwaggulo olunaku lw'abamaama lw'abakyala lwali olunaku lwaggulo lw'abakazi balagira ddala nti bamaama mu nsi yonna mwemusinga obuki obungi era mu maka maama afugawo ebitundu 75 mwekubireko mu ngalo. Awaka wabeera basanyufu nga maama waali muki nga maama musanyufu. Awaka wabeera munaku nga maama si muki si musanyufu. Maama otambulirako ebintu bingi. Kyova olaba tubasabira Omukama abongere amaanyi abongere obulamu abongere okukkiriza musobole okubeera nga muli bagumu nga tutwamutama ne Kristo oyo alwanyisa omulabe Sitaani. Omulembe gwaffe guno bamaama abaliwo bamaama abakozi kubanga baayita mu kusomozebwa kw'amaanyi ate bwe bamaze okufuna ebintu abaana babizanyiddemu buki ebbanga linnaakamala naye mbadde nga siri oba wano n'awalala abasinga okusabiriza be baana abawala tebasinga okukola ki? Abasajja mubasuddewo nnyo abakyala mubasuddewo nnyo abaki naye simanyi nti
omusajja asobola okunoba nali sikisuubira nze mu bulamu bwange ti omusajja ayinza okuyuga nadduka mu maka ge naye kiyitiridde abasajja mudduze nnyo mu maka ki nga faato omuntu asitula obwana nga buna n'abukuletera nti omusajja yadduka kati myaka era titumanya gyali ndoza ne ku tivi mwalabye omusajja omumerika omusajja omumerika yadduse ku mukazi n'adduka nadde mu amerika tetulowooza abazungu bamaanyi nabo naye yadduse ne mwamulabye ebirowooza naye otuuka nolaba omusajja mukazi maama omwana najja nagamba nti bano abaana abato amalenda ku 3 tetulya mmere abasajja tunafuye nnyo banange ekireetadde ekyo abasajja abatali wano abatakola ki abatali wano kino mukibuulire stress zituyitiridde zibayitiridde ate ogenda n'ozaala ebwayise n'ozaala kubayita ababiri n'ozaala mu kivulu n'ozaala mu kakajjo nakasero hospital nakuzalira abalongo bakusaba school fees mu St. Mary's Kampala Junior Academy naye omwana gyali myaka 5 yawugwa ngodayo wani ngofa abasajja abatali wano ako mukakola ki mukagulide ekivuddemu bamama mubalekeredde naye n'abakyala abennaku zino abamu nagayemu bamaama bano basibe baali bano abamu bayita mu kusomozebwa kw'amaanyi ate bebazadde bafunye ebintu ate mwe ne mubikola ki ate mugenda kuddayo ate muboneebone kubanga mubigayalinidde ati omwana abeera awaka alinga ali mu woteeri ati buli kimu maama akikola ki ati asoma musomero eddungi maama gyagenda ku vidi emmotoka ng'ejjudde amulekere ne pocket money ya $1.5 million buli kimu weekiri kati omwana n'abeera awaka ng'alinga ali mu woteeri emmere agisala ku mmeeza engoye bamuwoleza yoyo notukutereka maama waddi olina n'ennimiro tasobola kusimba bijanjaalo tasobola kusimba kasooli tasobola kusimba mwanyi tasobola kugenda tasobola kulunda bubisi tasobola kulunda bukoko bano bona babiyita byonna byonna bakimanga amazzi ati ennyumba yo erimu hiita yagenda akusomera maama kati alina n'emmotoka ne benzi yagenda akusomera mu bigere nga yebikanga ne kade ya maama gwe mu nnyumba olira tuvedwezi osulako okolaki osula ku biblanketi ebirungi kulowooza kikoze ki obudde obunabunabunabu bugayaavu maama bakyabanga enku ne bafumba amazzi gaabwe ag'okukola ki ag'okunaaba ne yeetikka emmere okuva mu nnimiro ku mutwe kuliko ekutiya ya lumonde mu mugongo akuweese ate avuga n'eggaali ate nga muleke okusekakosesa ku ggaali ate kuliko akabuzi ku ggaali kuliko akati kati maama nagenda yeesitula ate ku omwana obizanyiramu ogenda kuddayo mu mbeera ate ki okusoma kwokka tekumala okusoma kwokka tekukola ki olina okubeera omuntu olina okubeera omuntu omukozi mu bwongo ne mu miki olunaku lw'abakyala lututegeeza kukola lututegeeza kunywera mu kukkiriza lutegeeza kuyambagana basubiridde essomo lina ku lunaku ffe tukuziza olunaku lw'abakyala ku lunaku lwaddi olwaliro kubanga yesu asobodde kubeera nammwe bamaama muli essomo lino okuva mu kitabo ky'engero okuva ku mutwe ogwa-31 okuva ku lunyiriri olw'10 okuma ku lwa-31 okuzuula omukazi ow'empisa ennungi kati weesongemu olina kwesonga ki omusajja obaolirabye omukazi ogamba omukazi nti yeggwe ani ayinza okuzuula omukazi ow'empisa ennungi omukazi oyo asinga wala amayinja ag'omuwendo ennyo
bamwesiga era amufunamu omugaso. Ani oyo? Yegwe. Omukazi oyo mu bulamu bwe bwonna ayisa bulungi bba era tamutuusaako kabi. Anoonya ebyoya by'endiga era n'eppamba n'aluka engoye ng'asaluka. N'agenda mu nnimiro n'anoonya abeerewo oyo omukazi maneja wawa talebera alinga amaato g'abasuubuzi emmere agijja n'ebulaayira agijja nawa omwana w'ennaku zino ayagala biri ku mmeeza ayagala biri luddawa ayagala biri ku mmeeza niye maama maneja owawaka naye okubeera maneja tekitegeeza tekwegulumiza nakwepaaka. Manya mulimu taata mu maka azuuka ku makya maama nga tebunnalaba n'aterekera abo maka ge ebyokulya era n'alaga abakozi b'abawala ebyokukola. Osanga b'ennaku zino ekikunta akyongerako ki? Akyongerako bwongezi ku mutwe, akyongerako bwongezi ku ki? Akyongerako bwongezi. Olaba omugole atayiiya ateefaako ayagala bamufeeko naye nga teyeekola ki? Teyeefaako. Alaba ekibanja n'akigula n'akozesa ensimbi ze. Bano bamaama bano abayita mu mbeera ezo ojja kukwesanga nga balina ebiki? Balina ebintu byabwe. Alaba ekibanja n'akikola ki? Ng'akozesa ensimbi ze n'akisimbamu emizabbibu, n'akisimbamu muwogo, n'akisimbamu ebitooke, n'akisimbamu emmwanyi. Emizabbibu jjukira girinnyo eyo mu bantu abo. Yesu yapulira anyiikira okukola n'amaanyi akozesa emikono gye. Alaba omugaso mu ebyo byakola maama maneja waawa yani yegwe maama atudde wano. Alaba omugaso mu ebyo byakola ng'akola n'alyoka akola emisala n'ekiro ku ttaala. Yeerangira ewuzi ze yennyini n'aluka engoye ze. Maama omukozi awaka wagenda kunafo nga maama toli muki? Totoli mukozi ng'olebera nga watuuka mu maka ina demonstration yange gyenkola nteeka amazzi mu glaasi nensula ejjinja mu wansi nga gwe maama watuuka waka n'otuula ejjinja nalikola ki? Nga gwamala biwedde tulina kyoyongera ki? Oyo naabeera munyonyosi. Abeera muki? Abeera munyonyosi. Anyiikira kukola n'amaanyi ng'akozesa emikono gye. Alaba omugaso mu byakola n'alyoka akola kiramu. Yeerangira ewuze yennyini n'aluka engoye ze. Wakisa mu kugabira abaki? Abaavu. Banabe ne maama omukodo tabereka naye bannange. Takola ki? Y'omusajja omukodo yabereka naye bannange. Bakitugambye ng'empaka ezimu olina walina okubeerawo obusamaliya. Buli lwokola ekikolwa ekirungi yefuuka ssaala. Wakisa mu kugabira abaavu era ayamba abali mu bwetaavu. Obudde n'eyebunyoboga tabutya maama waawaka omukozi maneja waawa kubanga ab'omaka ge abaakaza ne bagumira yeekolera engoye ennungi era eyambala ziri enyirivu eza pamba. Namusipendo zamulaba atudde mu maaso ne maama omugalabane oba mutyayo otula mu maaso mutyayo kolaki naye bweyambala bulungi otula luddawa nomutyala omusaazi omulengera atula mu maaso maama atula mu maaso naye oba oyambala ezina enkunami otya n'okutya oyakutula luddawa ati otya olingira otya mukereziyanga obugoye obumpi obugoye obuki omulenzi era n'omuki nomulwa olina okwambala bulungi ng'ojja muki kubanga
yekolere bwenungi eyabalazi enyirivu ezaki wamuneza sereke bamanyiddwa bulungi bwatula ne banne abataka awaba embuga mu miryango. Omukazi oyo atunga ebyambalo n'atunda agende wakiseka n'akola emirimu agende namugabo n'akola kikomo byetutegeera agenda mu kivu n'ateekawo omudala gw'entula n'ateekawo omudala gw'ennyaanya. Maama wange Nakakande yali wali mu Ssetukuvu bwe bajja bwe yava mu busawo bwe ng'agamba taata nga bwali mu public service akola mu Uganda Printer. Maama yalekerawo omulimu gw'obusawo n'agamba ate mu public service ekiseera ekyo atoli ssente omukulu taata akola mu Uganda Printer ate maama ali mu busawo ezo ssente zimala awaka tezikola ki kati gavumenti bwedere mukasasula emyezi 5 kati maama nadda mu byennyanja n'asuula ebyennyanja wako era n'akola n'omudaala wali wetubeera waka netukalirira ebiki netukalirira ebinyenyi yegwe nentula nezikulemu okusuubula maama n'obunyenyi nebukulemu okusuubula otwaligendanga n'omulembe gumu lwaki talika n'obutungulu talika n'obuki ati sobole kola kyokola oli wagenda okuyambira naye katolina kyokola ki kyolina okusoma tusomye naye tekumala kokka kulina okubeeramu n'okukola ki era n'okuyiiya. Omukazi oyo atunga ebyambalo n'atunda akola enkoba n'aziguza omusuubuzi azeetaaga w'amaanyi era wakitiibwa atata bigenda kujja. Maama oyo eyakuzisa olunaku omukazi oyo yakuza olunaku olw'eggulo olunaku lw'abakazi ayogera by'amagezi ayogera byaki abaana bange mubeera n'okwagala mubeeranga n'ekisa musonyiwanga awumbawumba akomyawo abantu awaka maama akomyawo kyokolaba obwana nebubeere bujjagira bukwate kugomesiye kubanga maama w'amaanyi akulira nabiki naye onobeera oyombayomba buli kaseera abaana bagenda kwetamwa. Maama ayombayomba ennyo abaana bakola ki ne taata ayombayomba nnyo abaana bakola ki abaana bakwetamwa. Naye owumbawumba ayogera by'amagezi era awulira naki nakisa alabirira mu maka ge era tali ku byabugayaavu. Maama tali ku byabuki maama tali ku byabugayaavu era maama ali wano alina abaana awaka ng'obakuzizza ng'omuntu asula mu woteeri olabye nnyo okoze eki olabye nnyo gw'obaalira obuliri gw'obaterayo amazzi ag'okunaaba gw'obaterekera emmere ku mmeeza gw'obooleza ebintu omwana nange emmere ntambula nesuwali nagirekawo awo watudde kubanga maama ajja kujja akikola ki. Waliwo emyaka gyoleza nti omwana asobola okugenda mu nnimiro ogirina ennimiro asobola okulongoosa awaka naye omwana akasobola okukuliza mu mbeera eyo kuba nti ye asomera buddo asomera Namugongo asomera Namagunga asomera St. Mary's. Omwana ali mu Ssebira agenda kukola biki naye maama ow'enkyo omukola ki omwonoonera ddala agende ku ssomero agenda okukola emirimu egyawa ajja kuba tulina okusikirwa tulina okukola ki tulina okusikirwa senkyalo eddako bimala bagenda okubeerawo kubanga fe obulabe emyaka 75 okugenda mu 22nd century 22nd what buno bwe bugenda okubeera bujja kuba myaka gakyenda buno bugenda kukola myaka gemeka fenga tuli wa Katonda tuli mu kutimba mutuukirivu emirembe ki amina wekubireko mu ngalo okuyimba mutuukirivu nakyo kikulu nnyo kubanga takabali obwakabaka obwawa obwomukulu tugenda tulina okusikirwa tulina okukola ki 75 years plus gyolina ana asatu obeera myaka meka obeera mu myaka 10 abadde atuukayo mu myaka 10 nagamba okuzuuka n'obutasooka kyekimu okuzuuka n'obutasooka kiki ozuuka okola ki ogeremuko edduka tekola mirimu ojjemu kikuba okola emirimu ng'oli 12 okuzuuka n'obutazuuka kyekitya kyekimu kubanga tezuuka okola ki ozuuka okola ki
abasakira bomakali agali kuwagayavu ababe bagamba ababe bagamba nti nyabe wa mukisa nyabe waki kubanga abakuziza kuki kubanga abakuziza bulungi nebba nani nebba mutendereza ti abakyala bangi abegendereza naye gwe obasinga bonna buwakolaki okuba n'amaaso agasikiriza kulimbalimba okuba n'amaaso agasikiriza kukolaki n'obwalagavu tebugasa n'obwalagavu tebukolaki naye omukazi assaamu omukama ekitiibwa ono atudde wano ku matiya mulumba ku ssaawa eno yagwanira okutenderezebwa amiina naye omukazi assaamu omukama ekitiibwa yagwanira okukolaki oyo mumuwe ku byakoleredde era kituufu atenderezebwa obubaka bwate bugenda kuba maama baffe abakuzisa olunaku olweggulo kubanga kutuzimbira eggwanga okwegulirako ate era nga tutambulira mudebuno w'ekisiibo fenawo nemukama nga bwe twakoze endagaano ye etwongere okutambula nayo nga tuwaliza sitaani mukwegayirira mukola ebikolo ebyekisa mu kusiiba ate era nte mukwenenya nga bwe tunywa n'akabokisi ako akali wano omwezi ennaku zonna zonnaana matiya mulumba agabula ku lunaku lwa pasika abantu be okukkiriza kwaffe nokulooka kuvaayo obulungi nga kulina ebikolwa kyonna ky'olina okireeta ku matiya mulumba kubanga bwe nali omuyala waka ku kyokulya bwe nali okunya wanyambaza buli lwokola ekikola ekirungi efuuka ssaala nga tuli mu novena ya Yuda Tadeo. Yuda Tadeo mutuukirivu otusabire. Yuda Tadeo mutuukirivu matiya mulumujulizi atukiba amanya gaffe bonna omukama abeere nammwe. Kasituke twatule okukkiriza. Nzikiriza Katonda omu Abooluganda bagalwa weewaawo tulagirwa okwegayirira bulijjo naye mu budde buno obw'ekisiibo tuteekwa okusingawo okwegayirira Katonda kitaffe nga tussa kimu n'omulokozi. Abakristu bonna mu budde buno obw'ekisiibo baliisibwe bulungi n'ekigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Tukikusaba Ayi Mukama.
ensi yonna etebekere mu ddembe omulembe gwaffe guno gujjule emikisa n'enneema tukikusaba ayi Mukama aboonoonyi n'abagayaavu mu budde buno obw'okusaasira n'okusonyiwa bagonde badde eri Katonda Kitaffe tukikusaba ayi Mukama ffenna abali mu kwebaza buno obutukuvu Omukama atuwe okweddiramu ddala mu mwoyo okukyawa ebibi byaffe n'okubibonera tukikusaba ayi Mukama buli omu kasirise aweerezebwa Mukama ekyetaago kye tukikusaba ayi Mukama ayi Mukama tubegayiridde abantu bo tuwe okukyukira gy'oli n'omutima gwaffe gwonna era olw'ekisa kyo tufune kye tusaba tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe
ez'enjawulo. Yapata omuyizza buli kanasi n'ekitambiro nze namwe tumuweereza. Naffe kitugase. Tukwegayiridde Mukama tuwe tuweereze bulungi ebitone bino mwe tugulumiriza amatandika g'ekyamagero kyennyini ekitukuvu tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Mwimuse emitima. Twebaze Omukama Katonda waffe. Gw'amakisa alina okuteeba tufuna ebintu n'okulokoka. Gw'omukakati omutuukirivu Katonda muyisa buli kantu ssewannaku. Okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe eyamala ennaku 40 nga talya n'atukuza bw'atyo okusiiba kuno enkwe zonna eza Sesota ow'edda n'azimalawo n'atuyigiriza okuwangula eddalu eritulemu tukuze ekyamagalo kya Pasika n'emitima mirungi tusobole okuyitawo okulaga mu Pasika etaggwaawo. Kyetulwana tutema n'ekibiina ky'abalayika abatuukirivu ne tugimbira oluyimba olukutendereza obutaweera nga tugamba nti Aye, Mukama, otengerezewe.
tukwegayiridde ebyo bino biweko mu bifuko ebitukuvu tufuna omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Otenderezebwe, otenderezebwe, Katonda w'eggulu, Ayi Mukama. Agenda okwewala okubonaabona kwesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mule ku kino mwenna ati kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okuleetera ddala ekkalisa ne yeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna ate n'ekkalisa y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera bene okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira. You are holy, you are holy, Son of God. You are holy, you are holy, Son of God. You are holy, you ekyamagero ekyokukeresa twatula okuzuukirako kale naye Mukama olw'okujjukira okufaana okuzuukira kwe tukoleza omugaati gw'obulamu n'ekkalisa y'okulokola nga tukwebaza kuba tugwanyiza okuyimirira amaaso go n'okuweereza. Ayi Mukama otenderezebwe, otenderezebwe, Katonda w'eggulu, Ayi Mukama otenderezebwe, otenderezebwe. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza kabaka bano mubiri n'omusaayi bya Kristo, Mwoyo Mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu ffenna. Ayi Mukama otenderezebwe, otenderezebwe, Katonda w'eggulu, Ayi Mukama otenderezebwe, otenderezebwe. Jjukira Ayi Mukama Kiriziya buli enkulungo y'ensi mujjuze nnyo okwagalana omuli Papa waffe Francis, Ssaabaepisikoopi waffe Paulo Ssemwogere n'abonna abakwawulibwa. Jjukira ne baganda baffe ne bannyinaffe abebasinga basuubira okuzuukira bakkiriza bagira ebyakayakalanya mu kitiibwa. Jjukira n'abafuna bw'ogireesa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusangire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okutera n'okugulumiza wamu n'emali y'omulereva omutuukirivu nnyina Katonda, abatume abatuukirivu, Yuda Tadeyo omutuukirivu, Matiya Muluma omujulizi waffe, era n'abatuukirivu bonna abatusonyiza obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Paati omuyinza buli kantu, abala ekimu ne Mwoyo Mutuukirivu, mu Kristo n'omwoyo okufunaanafulaamu naye, era mwe waffe yakutonda buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Kwegayirira mpagi enkulu nnyo obudde buno bw'ekisiibo era tugambe nti Kitaffe ali mu ggulu, by'oyagala bikolebwe mu nsi n'ebikolebwa mu ggulu. Emmere yaffe eya bunaku osonye ebibi byaffe, totwala mu kkemebwa. Ayi Mukama tukwegayiridde tulokola ebibi byonna, tuyambe tube mu ddembe, tugirire ekisa n'ekino ennaku zonna,
tutebeekera abatabukala ku mwaka n'okasima kwasuubiza n'abatuga omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo gwegaba tumu tubalekedde ebyobala emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso gazekeza mu ekleziyaawo kizira okumuwa emirembe n'osokimu nga bw'oyagala kubanga nolamula emirembe n'emirembe eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Abooluganda Omukama aterekedde ekijjulo ffeffena abakristu abeetegese obulungi bano ke badde.
Ayi Mukama tulidde omugaati ogw'omuggulu okuliisa okukkiriza ne kwongera okusuubira ne kunyweza okwagala tukwegayiridde tuyige okulumirirwa ennyo enjala yennyini ebeera omugaati omulamu ogw'annamaddala tujjenga n'obulamu buli kigambo ekiva Mukama wako tukikusa abamalika mu Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Omukama abawe omukisa abakuume. Abatuuza amaaso g'amakakamu abasaasire. Atugire gye muli abamu emirembe. N'obusaale n'omwiza buli kantu Paati Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakekewe okutambula nammwe emirembe n'emirembe. Katwaliramu n'emikwano gya Yesu kimu eky'ekikumi ky'oboze nakyo egy'okwebaza mu ngeri enjawulo ebirala n'obirekera Omukama. Tuzimba kati ya mulumba twali tukulemberemu oluyimba olusangira ekitundu ekyo.
Zanyo tuyazege nga tukale munovena eyaleero alesitesangikasangika era tusobola okubisanga tulunaku olulala nawe tumanyira kisamugayo kalisha abantu olera awamu olwembeero gye bakola kati babyenze awamu tumanya tusobola muninira bakyakoze ekyo ayinza okuba atwalira ate muwadde kamere ayinza okuba Nizokwagenza abali kaki ekigamba nga lwaki agenze balinga okwatwalira mbali kaki mmere mu ddwaliro n'agenda yentereza yeparisha eno naye nga nnungi nnyo nnyo omwayinza okubeera nga baasi wali emweka gasasudde dda naye ekyo katugenda kusaako noove nayo yataddeyo tukomekeza enyovenezaddeovayo maama yakikulembera ngeri sigazayo bakunayo ebirango byatono nibanyereza
ojjudde ennemba. Amina. Otusabire. 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 Nyamba mu nnaku zange. Nyamba mu nnaku zange.
Sana Yesu Kristo yasubiza Tonda Abantu ba Katonda wetu tukomekereza ekitambiro kya misa wano nga tubadde wano ku Old Kampala ku St. Matiya Mulumba awafiira omujulizi Matiya Mulumba omutuukirivu wetukomekereza ekitambiro kya misa ku Sande eno esookedde ddala mu budde obw'ekisiibo awo no tuweebaziza mwe n'ababadde batwegaseeko mikwano gyaffe okuva mu bitundu ebyenjawulo. Febukedde TV buli wa Sande ku ssaawa eziwera 4 tubeera ne saavisi oba n'ekitambiro kya misa nga olunaku olwaleero tubadde wano ku St. Matiya Mulumba giyite abamu bagiyita New Kampala abamu bagiyita Old Kampala abalala bagiyita St. Matiya Mulumba naye nga nze kyemmanyi nti wano wafiira omujulizi Matiya Mulumba awo nno tubeebazizza mwebale nnyo mwebalire ddala. Evanjiri ya leero eyogedde kubona ebikemo ebya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe yatwalibwa mu ddungu ennaku zino bwe yali atandika nga yeetegekera ajja neeno banga yeetegekera obulamu buno yatandika n'ekisiibo naye nga woomanyi enjala buli weekuluma buli woofuna okusoomozebwa okwa buli kitewa si njala yokka naye buli woofuna okusoomozebwa okwa buli ngeri ofuna ne sitaani awaasembera kumpi naawe alabire ddala oli Katonda oba oyuugayuuga. Olaba teyatya Mukama waffe Yesu Kristo era yamusangayo mu ddungu n'amukema ne yeerabira nti oli Katonda. Awo nno twesabire mu kisiibo kino ekigenda okumala ennaku 40 anti olunaku olwokusatu wiiki eno gye tukomekereza twatandika obudde obw'ekisiibo obugendo tutambuza ennaku 40. Twegayirira Omukama atusaasire atuyambe sitaani atubeere wala tukole empagi ez'essatu tusiibeko twegayirira okusingawo ate tutole ne ku byaffe tuddize bannaffe ffenna abawulira eddoboozi tulina enkola yaffe mu budde buno obw'ekisiibo tutoola ku byaffe
ne tuddiza bannaffe abo abeetaaga obuyambi obwa buli kika. Tuyina bannaffe gwe nno oyinza okubeera ng'oli awo osobola okwambala olugoye, osobola okulya ekyemisana n'ekyeggulo, naye waliwo asobola okusiiba n'abusula nga talidde. Awo nno tutooleko gye tulina, gwe ŋŋamba bugambi kino kiri wano, nze kiri wano, nja kubeera nga ntuukawo wooli tusobole okuyamba bannaffe abo abali mu bwetaavu. God's Way High School we banteekamu ssente okulaba nga puroguraamu yaffe ne yawulira eddoboozi egenda maaso. Reverend Father Arosias Gonzaga Musukulu mu bwana mukulu w'ekifo kino yatukulembeddemu ekitambiro kya mmisa. Tumwebaza olw'ebigambo ebyo byonna ebirungi byatubuuliridde mu kisiibo. Abakyala tubayozaayoza mwebale kuza lunaku lwammwe, naye mujjukire nti muzannya ebitundu 7/5 ng'omukulu bw'agambye okuyimirizaawo amaka gaffe oba okugasuula. Nkoze ne Enoka ate nasambudde ne Asani. Tamale abadde eri mu control room ne ttiimu yonna tubeebazizza, tubaagaliza ekisiibo ekirungi. Sande nnungi, Shalom.